bwe nali ngenda ku stage teri yangamba kombo imba nyimba bweziti oba bweziti abantu ate yangamba yakola program abantu babere bamazima nze manyi stage. That's why bampita stage king, because I know all about the stage. I have the experience on the stage. Nze ku level gye ndiko, I know what to do. Nali mu bantu mwe mwagala mundabise okitegeera. You are putting my brand down. He has no right and he has no right to talk about me. To my level, I'm a professional artist. Sijja wantu nga tebampise. If they want the evidence, I can bring all the evidence how they called me, or kujja ku show they first called me that you are supposed to sing at 8 p.m. baleke kuzanyira business. This is business. Bo aba big talent. If they are doing business, I'm doing business also. So let them not put my business down. Okusirika doesn't make me stupid. I was disrespected. Nench playing a cool. Let them not take an advantage to put me down or kunzolia zolia. You cannot say that I'm being indisciplined. Ngota mulimu gwange. Okitegera. A bad performance to me puts me down. Tondabisa. Nange nsobola okulabisa oyagala kundabisa. I can. Okitegera. Omanyi ebisebe by'singa people take advantage of our calmness. Oli ate akuyisemu amaaso akuzalawezalawe in the business which you do. Okuba olimba lw'omuyimbi omulala nga ndi ku stage bompisizaamu amaaso. Ibrahim. Kyekiriwo. Sabayimbi. Soko tunyonyere erinnya lya Sabayimbi walijjeewo. Sabayimbi. Abantu be bali ntuuma be bali mpya because balaba ndi Sabayimbi. Ndi muyimbi wa kabi. Abantu bakimanyi kivula bantuma Sabayimbi. Yaman. Bagala kunyine bagamba kati Big Eye gwe Sabayimbi. Sabayimbi era bw'ogenda wonna olaba bampita Big Eye, Star Boss. Sabayimbi. Yaman. Hit machine. Husband material. Yaman. Ate husband material nga tolina mukazi. Tekingana kuba husband material ade sina mukazi. Tegedde. Ndi husband material so omukazi ajja kumusanga ngolode ndi ki husband material. Material jezo zogamba abantu qualities zizo inazo ezikufula husband material. Nyingi sebo nakajanga ba. Nakajanga bako. Full of husband material. Ekinfulo ku husband material ate manyi n'okwagala. Omukwano olina. Abakazi mbagala bulungi. Kyobola nti ndi husband material. Nange banjagala era abakazi bo banjagala mullo. Baana banjagala sebo. Akayimba husband material kakutte wansi ne waggulu. Husband material kakutte. Tuliawo Munene Simon. Nyonyi Mobombadia. Wagala Big Eye husband material mukubenyi. Era kakimenya tteeka ennyonyi okuba nga tali mu nnyimba za Big Eye. Ennyonyi bannayuganda bagenda kuzizira. Bwajja mu nnyonyi nga temuli mu luyimba lwa Big Eye, ezo bagenda zigoba. So bannange mwenna aba airlines ez'enjawulo mwetereze. Music wa Big Eye mumuteeke mu nnyonyi zammwe abantu gwe baagala okuwulira nga batravelinga. Definitely abantu demand nene. Biva mu bantu sinze mubiraba. Zonna oba nnyonyi ki zonna sijja zimenya otegedde. Zikata zi Uganda Airline okusookera ddala yesookebwako because nnyonyi yaffe ya Uganda otegedde. Zi Emirates zonna ennyonyi zonna olina okuba music wa Big Eye. Abantu bagenda kuzizira. Abantu bagenda kwediima okuzirinnya balinnya ennyonyi ezo ezirimu music wa Big Eye okitegedde. Essaawa eno husband material omuntu bwe batamuwulira wantu wonna oba nga ali mu nnyonyi abalaba nga awasiwa alina okutambulira. Yo waibana balinyirira brand. Big Eye. Abalinyira brand yange sibafaako maybe abo ba haters babeerayo. Ate nga bw'omanyi nti omuntu ng'oli w'amaanyi era ebyo oba olina okubisanga. Teri munafu gwe balumba w'amaanyi. Wetu ddamu ekyo okulinyirira brand Big Eye. Twabaddeko n'emboozi mu kafubaawo ne Miracle. Miracle n'agamba muno ebyo wali toyimira. Miracle. Ogamba Miracle ki? Miracle ne yali akufutyanka ku stage. DJ. Agenda maaso. Walaba abantu nga bangi n'obeera excited n'oyagala osooka obuuze ku bantu n'okola ebitajja y'ensonga lwaki obalamuseeko. Otumire kubeewa mmwe. Kati nze nkyali mu level eba excited. They are confusing ebintu. The people were excited to see me. Abantu mwakira mwenna mwaliyo. Bwe nagenda ku stage abantu bonna bali excited okundaba. Okitegeera era basanyuka nnyo the hype mwagiraba nti yali erudde okulabika okitegeera. So nze okusaba husband material
okitegeera lwali ku program yange and of which bwe nali ngenda ku program ngano gwenjogera ge mazima bwe nali ngenda ku stage teri yaŋŋambako mbw'oyimba nnyimba bweziti oba bweziti abantu ate yaŋŋamba yakola program abantu babeere bamazima okitegedde ate banakitwala ennyo ewala I'll get annoyed. I will be annoyed because this is a serious matter. Okitegeera nali mu bantu mwe mwagala mundabise okitegeera you are putting my brand down okitegeera I am performing ku program gye nazze nayo nze n'ennyimba nnyingi okitegedde ziri over 50 plus ne nagamba kanyimbe ennyimba 3 okitegedde and of which nali nzitema okitegeera ave mu byabaŋŋamba no please ekyaŋŋambisa pulo nali ŋŋamba bouncer bave ku stage nga bansiikiriza eri sport follow nga tendaba eri ebeera eri mu audience okitegedde bwe batendaba it means ne screen tezindaba nze manyi stage that's why bampita stage king because I know all about the stage I have the experience on stage nze ku level gye ndiko I know what to do okitegedde manyi ekyokola ku stage okitegedde manyi monitor kyekola manyi sport follow kyekola okitegeera so wegamba nti bouncer vaayo ne ku screen baba tebandaba ku screens ziri okitegeera and the show was all over the media platforms okitegeera so nabagamba nti muveeyo performing okitegeera yes they were saying nti ku stage kwaliko damage somewhere but I was briefed about that nti ku stage mu area bweti we've put a mark awo waliwo kino bwekiti so nali manyi kyenkola but when najja ku stage they used to block me okitegeera so mba munemesa performance yange okitegeera bansikange saati bati ngende no bawunsa nasika eno okitegeera onasika eno so definitely I had to first pull mbagambe bambi muve ku stage mugenda kunkona microphone bansobola okukyuka bweti okitegeera nonkona omumwa danyiza Miracle n'agamba he has no right just excitement he has no right to talk about me. Yeah, I don't and saga to taking so far because no. Please chovola banabagambye saga tukigende wala I will be annoyed. To my level I'm a professional artist. Sijja wantu nga tebampise. If they want the evidence I can bring all the evidence how they called me or kujja ku show they first called me that you are supposed to sing at 8 p.m. I have the call. I can play it for you. Nga bankubira nti big eye ogenda kuyimba sawa bbiri. So baleke kuzanyira mu business. This is business. Okitegeera. If bo aba big talent, if they are doing business, I'm doing business also. So let them not put my business down. Ekyo sikyagala. Era saga tugoyenge to that level. Saga bakifule kyakuzanyiramu. This is the business I do. Okitegeera. So let them not take an advantage to put me down or kunzoleya okitegeera wabagala byakuzoleya nange manyi okuzoleya tusobola okwezoleya but I don't want that okitegeera I came as a brother as a family okitegeera ate sereeta okitegeera I was contacted bulungi nnyo okitegeera nti olina program bweti ne bweti okitegeera okusirika doesn't make me stupid okitegeera I was disrespected playing a cool okitegeera playing a cool and I had somebody saying some kind of like it was kind of indiscipline. No. You cannot say that I'm being indisciplined ngotta mulimu gwange okitegeera a bad performance to me puts me down because gwe mulimu gwenkola. Respect my job. I respect you too. But what I want a program, ngenda ku stage, let me do my program. Okitegeera. I want us to be honest. Nze njogera mazima nze sirimba. Nze siri muntu alimba. Sometimes mbikako nensirika. But if it comes to reality, I can speak the truth. Okitegeera. So tetukifula kyakuzanyazanya. Okitegeera. Because I was introducing a song. That song is special to me. It is a special song to me, husband material. Okitegeera. Think about it and you know how it is special to me. Okitegeera. So tewali kye nakola awo nga kiri mu bumenyi bw'amateeka. Tewali kye nakola nga kikyamu.
me to pull the sound okugamba babawunsa bave ku stage. It is my stage that moment. Your moment eba stage yange, it is my time. Bwaba toyagala nzije ku stage yo, don't allow me to get on your stage. But the moment I get on stage, it's my stage. Eba time yange. So don't disrespect me from there. Tondabisa. Nange nsobola okulabisa wagala kundabisa. I can. Okitegera omanyi ebisebe bisinga people take advantage of our calmness. Oli ate akuyisemu amaaso akuzalawezalawe in the business which you do. Okitegera. So saga bachi braggingireko. Let them not brag about it. It is a serious issue. Saga la kugoyinga ku level ndala. I don't want. Ekibuzo kyange bweba kuba akayimba twalabanga odduka emisinde abantu ne bagamba DJI yali agenda kukola kyekituufu. No. What happened, they played another artist's song and ku stage. Okuba olimba lw'omuyimbi omulala nga ndi ku stage bompisizaamu amaaso. Wait for me nveeyo. Okitegeera naye tokuba olimba lw'omuyimbi omulala nga ndi ku stage. Bompisizaamu kyamaaso. So nadduka to ask mbuze DJ kye kigenda maaso. Naye omubuuza. Okitegeera kuba nange ndi muntu nange nina emotions. Gaba tisobola gamba mbuze. Mbugonkola ekyo ate ntunule butunuzi. Gwe wininze nze ontadde wansi. Mukitegeera nsobola okuwa wini kuba bantu bangi bempadde wini n'omuleka. Naye it depends where. Tegedde gwe agadde ondabise everywhere. Okitegeera but you don't know what it means to be on stage. You don't know what it means to convince those people to support you. Okuba nti najja ku stage n'olengera nga buli luyimba lw'ensula y'enduulu yongera kubeera ki waggulu. Okitegedde maze ogamba abantu nti kantwale guno omukisa okubanjula oluyimba lwange olupya latest release husband material. Bonna olaba bali excited bonna bawuganye. Okitegeera ate gwe oyagala omputingira awo down. So I don't know what happened. Nina ngamba nange nakyewuunya. Yeah. Akuba luyimba lwa Chaliwo King Michael n'agamba nti gemanyi ga King Michael. Byonna ebyaddirira after playing the song ebisa bitunulira. My issue was oba bakuba lwani balwani. That's not the issue. The issue was okuba oluyimba lw'omuyimbi omulala. Ne bandikubye lwani oba lwani. Still I would act the same way. I would come and ask emabega. Yes. Do you have any grievance over obukuku ne Miracle? Lekanawe, come on. You can't make that statement. Kuchi, come on, please. Yeah, no. Don't even go further about that. Don't go further. Sisobola, man, no kuchogera kondaba. How, when, on what? Kuchi, about what? Are we so close? Mutupera nyofe na. No. Things don't connect, please. So kati I don't know kana esimanyi. Nange nchachebuza. Why it happened that way. Okitegeera era nkyakola namanyi lwaki kyabaawo bwe kityo. Ye yakikola bamutuma bakijjawa ani amugambo kikola kuba nange nali sikisuubira. Yeah. Kwana federa tusuba kwa tumanyi nti already tumusolo kwa bamu. Kana yewe twamubuza ne tumugamba omusajja wa mukola kono mwetoni amuyita ina kyakwetonera kono kimu kwa toyin. Taina nsonga lwaki ayina kukubira. But he apologized. Echo yamanyi, I'm telling you, I'll be honest, he apologized. So I don't know what he was apologizing for. If he says he never apologized, he apologized and but I took it easy. But did you Kitegeera. Nakamanyiro kanjo kuba nti baba disrespecting anga mu abayimbi ku stage. Ensonga eno mugenda kubanga mugikolera mutya? I think sibonna by the way. Mulimba DJ awena respect. Abatayina mbeera ne mubeeramu abo abatono ate ogenda okunoonyereza ennyo nga abatono abo abantu bwe banoonyereza ennyo ndowooza maybe oluusi osanga oli kyamutomera butomezi. Okitegeera nga teyeeta mu basics zakuba ki DJ. Okitegeera so naye nga be bantu baffe be tulina okubeeramu. So we just have to learn how to stay with such people, to live with them. Yeah.